Hello, good morning, good afternoon, good evening. Muli mutyeyo bassebo ne bannyabo. Naffe gye tuli tukakkalabya mpola mpola. Mbatumirako mwenna abawagira omukutu gwaffe Nalubale the Divine, Mukyala Viola ya Stephen Shaw, Mukulu Saabwe n'abalala bangi, Naludde Shakira. Yeah, you're so supportive. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era mbasabira byonna bye mugoba mutonzi abateeremu obwangu kubanga mulina obwagazi bungi eri bajjajjammwe ate mufaayo okumanya. Kale nno olwaleero njagadde tumanye lwaki twandiwandiise ebitabo kubanga bo bannaffe bamagulu meeru bawandiika ebitabo era baakuumiramu ebintu bingi nnyo mu bitabo omwo. Kale mu ngeri eyo ne baba nga bayina we basobola okuddukira singa wabaawo obwetaavu. Ffe edda bajjajjaffe tebalina bwetaavu bwa kuwandiika bitabo era mu ngeri eyo yamanyanga nti ajja kujja kujoba ayogere ekyetaagisa kyonna abantu bakimanye. Kale kwegamba nga tewali bwetaavu bwa kuwandiika. Naye omulembe bwe gwajja ogw'okuzikiriza buli kimu ne batandika okuziika abantu, Lubaale n'abanga mpola mpola agenda azzizibwa emagombe, ne kiba nti okudda kw'emizimu kwakendeerera ddala. Era ensangi zino abantu bangi babonaabona nga banoonya emizimu gino era nga bafuba nnyo okukola buli kimu okulaba nga bakomyawo omuzimu. Naye mbabuulira okuzza omuzimu si kyangu. Kwe tokeera bukeezi n'ogamba nti nagenze ne mbika ow'omukulu omuzimu ne gudda. Emizimu egyo giri wala. Kugamba okusobola okuguzza obe ng'osobola okwogerako nagwo obulungi si bangi abalina omukisa ogwo. Kale n'emizimu gino gijja era bwe gijja egimu tegyogera, emirala bwe gyogera ebintu nga tebikwataganye. Kale kwegamba ne waba nga waliwo akakuubagano awo ate nga bo abakola ensonga bakulaga nti awatali muzimu tewali kigenda kukolebwa. Naye njagala tutunuulire ensonga eno kubanga nze nabagamba nti nga tonanoonya nnyo Lubaale sooka weezuule kubanga oyinza okwesanga nga gwe Lubaale oyo gw'onoonya obubi ennyo nga ye gwe yennyini. So ng'oli wano omala obudde bungi mu kifo ky'okuba nti naawe ofomulatingawo your ways z'ogamba nti zino abantu bange ze balitambulirako nga bazze, ate kati olina by'onoonya, then no investinga so much mu kunoonya ekintu ky'otogenda kuzuula. Abalala bainvestinze so much mu kufuna omuzimu, babalimbye, nze ngwogereza mu nsuwa, nze ngwogereza mu ndeku, nze ngukola ntya, but all in vain. Omuzimu bwe gujja mu nsuwa bye mwanyumizzaako era bye gwogera, tewali kipya kye gwogera. Oludde naye ng'edda si bwe byali. Waliwo abagamba nti Balubaale baali bagezi nnyo, ng'ono yabuulirangako oli n'abuulirangako oli, ne kiba nti ogenda ku balaguzi basatu nga bakugamba ekintu kye kimu olw'okuba baasobolanga okucommunicatinga. Nedda si bwe kiri. Abantu basatu baasobolanga okugamba ekintu kye kimu olw'ensonga kye baakugambanga kyalinga ku ggwe era nga gwakitambuza n'okijja wano n'okizza wali n'okijja wali n'okizza wali. Bo ekyenjawulo kye baakolanga nti baalina okulaba nga balina okumanya. Kale baasobolanga okumanya ekyo ne bakikugamba, bonna basatu ne bakikugamba. Kale n'oba ng'osobola okukakasa era bw'otyo ng'ogenda kukola ekintu ky'olinako obukakafu nti ddala bonna kye bakugambye ate ng'oluusi n'obubaka bwakikugambye. Kale oluvannyuma lw'okuba nti tufunye okukaluubirizibwa mu mbeera ezo zonna bwe zityo, eyaleeta okuzikiriza empewo zaffe yaleeta okuwandiika. Ate gye buvuddeko aleese n'okurekodinga audios ziizino ne videos tuzikola. So mbagamba nti bajjajjaffe baamanya ebintu bingi nnyo ebikulu eri eggwanga lyaffe. Ebimu byawandiikibwa. Kale bwe byamala okuwandiikibwa ng'omulembe guzze ogw'okuwandiika, ebimu byasaanyizibwawo, ebirala byatwalibwa mu materekero
ago amanene ennyumba amagulu meeru eyo ne biterekebwa eyo, kale ffe ne tuba nga bw'oba oyagala kumanya olonderera bulonderezi n'okulinda okumanya ne kukka gy'oli mu nsonga ez'enjawulo. Okumanya okukka gy'oli oteekamu kingi nnyo, obudde bungi nnyo, so ng'ate ffe abalina okuteekamu obudde ate era ffe ffennyini ffe tulina obuvunaanyizibwa. Kati ogenda n'oteeberezaamu olekewo abantu bo, ani anaasasula ennyumba, ani anaasasula fees, ani anaabaliisa, n'ofundika nga tolina budde bwa kuteekamu. Kale nno ffe twagala ebintu bino tugezeeko okubigonza era nga pulogulaamu eno nkikoze nga njagala kubalaga lwaki tuteekeddwa okuwandiika. Ffe tetwagala kusoma naye nga singa tuwaayo obudde ne tusoma ebitabo byaffe naddala ebyaffe mukwekeddwamu ebyama bingi. Osanga abaana nga balina bingi bye basoma naye nga tebibayamba mu bulamu bwabwe. Basoma novels, basoma ki, kale situgaanye bakuguka mu Luzungu naye nga ofundikira onoonya we lugenda omuyambira nga lubaale atandise okumuluma nga mu butuufu teruyina. Kale nno singa abazadde muwaayo obudde ne mugulira abaana ebitabo bino ebya ggwanga lyabwe ne baba nga bajja basoma okukuguka mu lulimi n'okwongera okumanya ebyafaayo. Ne tutakoma okwo, newankubadde weefuula nti ggwe by'omanyi bitono naye biwandiike. Biwandiike, funayo obudde owandiike. Ggwe ekyo ky'olowooza nti kye kitono ky'omanyi kiwandiike. Amaka mangi kati gali mu mbeera mbi nnyo olw'obutamanya nsibuko yaago. Batandika okugamba ffe twava gindi, ffe twava gindi, twajja bwe tuti, twajja bwe kiti. Ate jjajja yali abimanyi yavaawo be yabuulirako beerabira. Kale kwe ggamba nga olaba nti singa ebintu ebyo bizze biwandiikibwa nga buli famire eyinayo ebiwandiiko by'ogamba nti wano we tutandikira, kisobola okutuyambira ddala ddala ddala. Kale kyalibadde nti tosobola kuwandiika naye osomesezza abaana b'osomesezza bo bamanyi okuwandiika. Bayite batuuze awo babuulire by'oyagala bawandiike omanye nti owandiise obujjajjaabwo, owandiise bakitaabo, buli omu yazaala ani azaala ani, abaana b'ozadde, ennaku z'omwezi, ennaku ki, bubonero ki bwe walaba ng'omwana oyo azaalibwa. Kale kwe ggamba ebintu ebyo bisobola okutuyambira ddala 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 kubeera nga tukuuma ebyafaayo byaffe obulungi. Kale mu maka gaffe twalibadde tufunamu ebitabo nga bisatu ng'ekitabo ekimu okiwandiikamu abazaalibwa, baani abazaala baani. Katugeze oyinza okugamba nti jjajjange gundi yazaalibwa gundi ate ye n'azaala gundi ne gundi ne gundi. Abo be yazaala baali abalenzi 3 nga balina mwannyinaabwe omu, be bano. Mukulu waabwe yazaala bw'ati ne bw'ati, abaana bwe bati, ono n'ono n'ono n'ono. Eyamuddako n'azaala bwe bati, eyamuddako n'azaala bw'ati. Omuwala yafumbirwa Mbaakasimba yazaalayo abaana bwe bati. Kale kwe ggamba ebyafaayo ebyo ne biba nga biterekebwa okutuyambako okubeera nga tetuteekeddwa kukola mirimu mingi nga tunoonya ebyafaayo byaffe. Kubanga olaba nti ssemaka asaanye abeere n'ekitabo ky'amaka ge. Era muno ng'awandiika mu ddi, lwe yafuna omwana, nnyina y'ani, baamuzaalira wa,
mwana akuze, afumbiddwa ani, azadde atya, n'ebijja bibaawo mu bulamu bwe byonna ng'ajja abiwandiika. Kale nno ne kiba nga kiyambako abaana be obutabonaabona nnyo mu nsi muno, nga baagala okumanya ebintu ate omuntu omulala by'atajja kusobola kubagamba, nga balina kubyemanyira okuva eri ewaabwe. Kale nno bwe tuba tuwandiise ebitabo byaffe bino, tugambye nti ebitabo bisobola okubeera ebisatu, nga ekisooka kibaamu bajjajja, obujjajja, obuzaale bwonna bwe bujja butambula. Ani azaala ani, mu luggya omwo ani muzzukulu, ani mujjwa, ani omwana ow'omuwala, ani omwana ow'omulenzi, yazaalibwa ddi, yazaalibwa wa, bubonero ki obwaliwo. Ekitabo ekyokubiri kyalibaddemu ggwe nga Ssemaka by'olabye mu nsi muno. Oyinza okuba omukyala naye nga wandyagadde abaana bo oba abaana ba bannyoko bamanye biki by'olabye mu nsi muno, by'olowooza nti bandyetaaze okubimanya okusobola okufunirako ebyokuyiga. Kubanga omanyi okuyiga kungi tekuggwaayo, ate mu kuyiga okwo tukoleramu ensobi nnyingi. Kale bwe tuba nga tusobola okuyigira ku nsobi za bannaffe, kitutaasa okuba nga ate ffe tetujja kugwa mu nsobi ze zimu ezo bannaffe ze baagwamu. Kale bw'owandiika obuzaale obwo bwonna n'ojja ng'obuwandiika, ebyalo kwe baabeeranga, engeri gye baawangaalamu, ebintu eby'enjawulo ebibakwatako. Ne tumanyi tulina ekitabo ekyokubiri. Kino kibaamu by'olabye ggwe ng'omuntu, life experience. Okuva ng'oli muto ozze okula otya, wayita mu ngalo z'ani. Kale ekyo kikusobozesa okumanya ne baani abakubanja, abo b'ogamba nti bannange gundi ono yambeerera mu kaseera bwe kati, yambeererawo. Eriyo abantu abakuziddwa ekyalo. Ekyalo kiramba ne kikuza omuntu oyo okukakasa nti alya, abeera n'empisa, ayambala, nga ye yafuuka mwana wa nsi anti nga gy'abeera teriiyo bafaayo, oba sinakindi nga taliiko afaayo. Omuntu oyo ayinza okukula n'avaamu, naye munnange olugendo oluba luwanvu, ayinza okwerabira n'atadda mabega kubeebaza. Naye munnange bw'aba nga alina obuwandiike asobola okujjukira n'agamba nti kino kya njawulo, omuntu bw'ati ne bw'ati yannyamba mu budde bwe buti ne bwe buti bwe nalina obwetaavu. Kale nno bino ebiwandiiko bwe biti nga tubiwandiise, tusobola okubiteekateeka obulungi ne tubitunda ng'obutabo bw'okusoma. Abantu baagala nnyo okusoma emboozi ez'enjawulo, okufunamu ebyokuyiga n'ebigonjoolo eri ebizibu eby'enjawulo ebibateganya. Kale nno bw'oba ggwe tosobodde, ate abaana bo basobola okutunda emboozi ng'ezo, naddala eriyo abantu abafunye obulamu nga bulimu engero ennyuvu nga zinyuma okuwuliriza. Kale nno omutendera ogwokusatu, ekitabo ekyokusatu kye waalibadde nakyo mu maka go, kye kitabo eky'ebyama. Ekitabo eky'ebyama ekitunulwamu abantu nga baawakaawo bokka, si kyokka. Abo be mwekenneenyeza ne mukakasa ne mugamba nti ono n'ono basobola okutunula mu kitabo kino. Kubanga ffenna tukimanyi nti mubeera ewaka naye nga mulinamu nakamwantette nga ye talina ky'alaba n'asirika. Kale ekitabo nga kino tuwandiikamu, katugeze engeri gye tukozeemu empewo zaffe, engeri gye tukozeemu omulongo wa Kabaka, emitendera gye tutambuzza egy'enjawulo, biki bye tukoze ebyetaaga okusigala nga bigobererwa, tulina abalongo tubagabula ddi, tubagabula ki, tubagabulira wa. Kwegamba ebintu ng'ebyo ne biba nga biwandiikibwa mu kitabo kino eky'ekyama ekigenda okutunulwamu Ssemaka, mukyala we, oba n'omusika ne lubuga we. Kwegamba abantu nga bwe batyo ababa batuddemu obuvunaanyizibwa obw'okugonjoola ebizibu ebiruma abantu ewaka. Bwe muba mwazimba ennyumba ya lubaale mwagizimba mutya? Byonna byalibadde mu kino ekitabo eky'ekyama. Bwe muba mulina ekitambo mukikola mutya? Era singa muba temukikoze bwe mutyo ki ekituukawo? Bamanyira wa nti kati ekitambo kibanja? Byonna ebyo ne biwandiikibwa
Kwegamba abaana ne tubataasa okuba nga babonaabona nnyo, nga banoonya kye batagenda kufuna, kye bakinoonyeza ate ne bawakula birala. Yagenda kunoonya kirala awakuddeyo kirala, kale n'aba nga atawaana butawaanye mu nsi eno, si yekka wazira ne banne abalala nfofoolo. Kale nno bwe tuba twagadde okufunayo ekitabo ekyokuna kyalibadde ky'abagenyi abakyala ewaka, oluusi okumanya kituwa okumanya nti gundi oyo okuva lwe yakyala ewaka tewaddamu kubeera na mirembe. Naye kati osobola okunoonya n'ogamba oba yajja ddi? Yajja omwaka gutandika. Kale kino kikusobozesa okulondoola ebintu ebimu ng'obadde ojja owandiika abagenyi abakyala ewaka, n'omanya nti gundi yaliwo mu kaseera bwe kati, gundi yajja n'atulabako bw'ati. Ne bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi, abaana bo kibanguyira okumanya bwe muba mulinayo emikwano abanywanyi bayinza kutambulira mu luseeki. Ne kiba nti bw'alaba ng'afunyeeyo omukwano eyeddira emmamba tajja kwewuunya kubanga ne jjajja we yalina emikwano egy'emmamba era mu kitabo kye eky'abagenyi be baasingangamu obungi. Kale nno ekyo kiba kya buvunaanyizibwa nnyo era nga tumaze okukitegeera, mbasaba era mbakuutira mutandike okuwandiika ebintu eby'enjawulo ebituukawo mu bulamu bwammwe. Muwandiike abantu ab'enjawulo abajja ne bayingira obulamu bwammwe, biki bye bakola nga bali mu bulamu bwammwe, ate ne bwe baba babufulumye kibeera kitya. Ebyo bigenda kutuwa okusobola okumanya embeera y'obulamu buno bwe tuwangaaliramu, kubanga eriyo omuntu ajja n'akyusa obulamu bwo, n'abuteekamu essanyu, n'akyamula ewaka, n'akola ki. N'ebaayo omuntu ajja n'adobonkanya awaka, amaka nga badde amateefu, n'abatabulatabula, abalala n'abatta kwegamba, ate ng'abeekweseemu nga si mwangu wa kuzuula nti yakola ebyo byonna bye mulaba ebigenda mu maaso mu nju yammwe. Naye bwe muba mukiipinga ebiwandiiko nga bino era nga muwaayo n'ebirowoozo eri ebintu eby'enjawulo ebituukawo ewaka, muba musobola okumanya ebintu bino eby'enjawulo ebiriwo. Kale kya buvunaanyizibwa nnyo okuwandiika. Ffe abalonde tuwandiika ebirooto byaffe kubanga olumu ekirooto kigenda ne kijja nga kirambulukufu naye n'otomanya ddi lwe kinaatuukirira. Kati oba oli awo nga wayise emyaka nga giigyo, ekitundutundu ku kyo ne kituukirira, si kyokka n'ojjukira n'okujjukira nti ekintu ekyo wakirabako. Kati wandyagadde omanye kino bwe kivaawo ki ekiddako, naye ng'ate ekirooto tukyakijjukira bulungi. So nga singa oba wawandiika oddayo buzzi n'otunula bye wawandiika, kubanga kiba kigenda kukulaga gye biggweera ne kikuwa eky'okkola. Kale nno mu ngeri eyo mbakuutira okuwandiika, era bw'oba owandiika naddala ekitabo kino eky'ebyama ekyatwekisize Kaffecce, kakasa nti mazima g'owandiika kubanga awo baana bo we bagenda okugasanga. Kale nno nga tutambula mu mbeera ezo mpola mpola, nga bwe tukola n'ensonga z'abajjajja okukakasa nti tugenda tubaggya ku mpingu ez'enjawulo ez'ababuwaako, bakomewo gye tuli babe nga batunnyonnyola ebintu eby'enjawulo. Mbagambye nti kitwalamu obudde okubeera nga basobola okudda gye tuli okubaako bye tuba tunnyonnyola, kubanga eŋŋenda yaabwe emikolo gye bakolerwako nga bagenda n'ebisigadde ebaleetera okuba nga tebajja kudda mu bulambulukufu mu bwangu nga bwe twagala. Abamu baleka bazza emisango, baasamira ne biba birungi ne batuuka we batuuse, amateeka ne bagavaako. Ekyo kiri mu human nature nti omuntu atuuka essaawa n'amanyiira. N'amanyiira ekintu nagaa kati ogenda kunkola ki? Already ndi magombe ate kati ogenda kunkola ki? Ebintu bwe bityo. Kale kwegamba ne kimuleetera okuba nga omuntu eyali akoze obulungi ensonga ze
gye bigwera ng'azisobezza ng'olwo omuzimu gugenda kuboobwa okubeera nga tegujja kusobola kudda kunnyonnyola bantu baagwo. Ate olwo kiba kitegeeza nti addako ate aba ayina kukola nnyo okuba ng'asobola okufuna omuzimu ate ogusukka ku ogwo gwe twaligambye nti ogwasooka ku ogwo oba omulala gwonna ogutambula naye mu lubereberye, ekintu ekitali kyangu kubanga twayogera ne tugamba nti omuzimu bwe gulwa emagombe gufuuka lubaale. Y'ensonga lwaki oluusi tubanoonya ne tubanoonyeza mu bafu ng'ate bo baafuuka ba lubaale. Kale kwe ggamba ebintu ne bibeera complicated, a little bit complicated. So mbakuutira muwandiike temukoowa kuwandiika, bwe tofaayo biwandiike mu bits bali bikuŋŋaanya bwe kiba nti okubeera organized bwe buzibu bwo gwe ky'oba okola gwe just note it down. Kale kijja kutuyambako okubeera nga tusobola okuwangaaza generations zaffe nga naddala mu biseera nga bajjajjaffe naddala emizimu nga tegiri mu busobozi bwa kudda gye tuli kubaako bye batunnyonnyola. Kale nno bwe tunaaba tukoze ekyo tujja kuyambibwa n'okutaasa emigigi egiddako. Of course abalina okudda bajja kumala badde era bannyonnyole ebyo balina okunnyonnyola, era nakyo tujja kukiwandiika nti yakomawo ku mulembe bwe guti n'abaako ekintu bwe kiti kye yatugamba okukola, era bwe twakikola twalaba enjawulo bweti ne bweti. Kale nno temwerabira okufumbya kubanga kino kye mbawa y'emmere y'omwoyo, kya mpisa okulya n'ofumbya. Enfumbya yaffe tukoona ku kiggala ekyo ekitunudde waggulu era erimu abapya kwongera okumanya obutambi obunyuvu nga buno osubscribinga n'okoona ku kidde ekyo ekya subscribe. Bw'omala n'onyiga ku kidde olwo n'oba nga tojja kusubwa kyonna kye tuba tunaddamu okukola. Tujja kuddamu tulabe ate amakulu g'obujjajja, lwaki obujjajja bukulu nnyo gye tuli era ffe tulina buvunaanyizibwa ki gye buli. Baagala nnyo akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.